yansiiga ekirwadde ekikambwe, yansiiga ekirwadde kya mukenenya. Omuyimbi ow'erinnya, omuyimbi omututumufu ennyo e Uganda, yansiiga ekirwadde kya mukenenya. Eddie Mizaya nze mbeera wano e Geneva e Switzerland. Mu mwaka gwa 2017 mu mwezi ogwa Desemba nagenda e Uganda okuwummulamu giyite holidays. Naye bwe natuuka eyo nakwanirwa omusajja ono, omuyimbi ono ow'erinnya, era okukkakkana nga twagalanye. Omuyimbi ono n'akozesa omukisa ogwo okunsiiga ekirwadde kya mukenenya era okunsiiga endwadde enkambwe. Eddie Mizaya saasooka kukitegeererawo nti omwami ono yansiiga ekirwadde, naye nali naatera okukomawo okuva e Uganda mu mwezi gwa January tuyingidde omwaka 2018 nempulira nga omubiri gwange tegweyagala. Kaakati nno nze nendowooza nti eyo yenkyukakyuka ebeerawo bulijjo. Naye ekintu ekyannewuunyisa, nafuna omusujja. Omusujja ogwo nembanga mu butuufu mize buli kika kya kerenda ne gugaana. Mu kuva e Geneva e Switzerland okugenda e Uganda nagenda n'amakerenda gange ag'ebirwadde bwe bityo, naye namira amakerenda ne bigaana. Nentuuka n'okuwalirizibwa okuvaayo e Uganda nga holiday yange tennaba kuggwako, era nengula tiketi. Wabula mu kutuuka e Geneva natuukira mu ddwaliro okunkebera balabe kiki ekinnuma nga tebannaba kumpa treatment, wamma nga navunda dda, nga nafuna ekirwadde kya mukenenya, nga nafuna siriimu. Kyokka ekintu ekirungi, nali sinnaba kuddamu kwegatta ne bba wange gwe mbeera naye wano e Geneva e Switzerland, kubanga najja ndi mulwadde. Kwegamba okuva e Uganda okuddayo e Geneva yagenda mulwadde, yensonga lwaki omusajja yasobola okutaasibwa. Kaakati Eddie Mizaya nze mba ndi wano, omukyala nga mpandiikira nga nsaba essimu yange nga ngimuwa, omukyala nga nkubira nga bw'akaaba, n'agamba mbuno yejjusa olunaku lwe yakeera ku makya okumanya omuyimbi ono, era yejjusa mukwano gwe eyali amanyi oba mukwano gw'omuyimbi ono, kubanga ye yasobola okubagatta. Omukyala ono gwe njogerako e Geneva mukyala mufumbo, alina abaana, naye essawa zino alina ekirwadde kya mukenenya nga yakifuna mu mwezi gwa Desemba ng'agenze e Uganda okuwummulamu giyite holidays. Kaakati bino bigambo bya Eddie Mizaya. Omukyala ono bwe nali njogera naye, I was not sympathetic naye n'akatono. Nze era namuddamu ekigambo kimu nti you are very stupid. Olw'ensonga emu, abantu abasinga mulowooza abayimbi bano, ba celebrities bano si bantu, naye ng'ate nabo bantu. Era abantu bangi nnyo bakomplaininze ku ba celebrities bano, naye ng'ate ba celebrities abo tekuliiko n'omu akakka mukazi mukwano, beekwana ne beeyagala, omukazi n'asiriwala n'agenda n'aggyamu empale ye n'ateekawo amagulu ge, omusajja n'amwebakako n'amufunisa oluusi olubuto, naye kati ono baamusiiga mukenenya. Bamala okufuna ebizibu bye n'alyoka avaayo ng'atenga ebinnyo, bannange bansiiga mukenenya, bannange gundi yanfunisa olubuto, kyokka teaganye okulabirira omwana, bannange olubuto alwegaanye. Aba celebrities abo be mulaba abamu bafumbo. Kati ngono yasiga ono omukyala we Geneva siriimu, musajja mufumbo, naye gw'ojje amaalo kulw'okuba nti nno oli nkuba kyeyo. N'ogenda e Uganda n'oyagala celebrity oyo, kati akukolere ki? Bw'abeera nga mu butuufu olaze nti no gwe totegeera. Abantu abasinga abakazi mulowooza nti bwe weebaka ne celebrity nti ogenda kuzaala omwana afuuke celebrity, nti oba bwe weebaka ne celebrity nawe ogenda kufuuka celebrity. Ebitaliiyo. Ba celebrities abo be mulaba bantu nga mmwe, nga nawe bw'okeera ku makya n'ogenda ku mulimu gwe gw'okola ogw'okuyingiza akasente, ne celebrity ye akola ku gwa kuyimba, kuzannya katemba,
oba kusamba mupiira oba kugenda mu byabufuzi gwe mulimu gwe naye abasinga obungi temukitegeera bwera bannayuganda bangi nnyo basiba beegula bwemugenda mu bitongole ebyo ebiweereza ebintu e Uganda basiiba baweereza amabokisi n'amabokisi n'osanga omukazi n'agulira celebrity engatto okuva ku ngatto n'amugulira stokisi n'amugulira underwear n'amugulira empale omusipi essaati n'amuteerako n'essimu n'ateeka mu bokisi n'aweereza e Uganda naye ng'ate abakyala batera okukola ebintu bino abaana baabwe bali Uganda babonaabona oluusi abaana batambula n'amatako gali wabweru naye nga ye omukazi akola omulimu ogwo gwakulabirira celebrity kyokka ti n'akeera ku makya n'akomplaininga musimanyi yansiize mukenenya n'akomplaininga musimanyi celebrity yanzalamu omwana tamuwa buyambi n'akomplaininga mu celebrity simanyi yeegaana olubuto lwange ba celebrities abo be mulaba bannayuganda njagala mutegeere nti ku ba celebrities 100 kuliko ba celebrities 9 tebamanyi emmotoka ze bavuga ani yagigula tebamanyi kaadi za mmotoka ze bagula ze bavuga kaadi ezo ziri ludda wa bavuga emmotoka z'abakazi mumulabira mu kkubo kweyagalira mu mmotoka nnungi naye nga bamubuuza kaadi y'emmotoka eyo eri ludda wa tasobola kumanya naye ne mubalabira ku TV nga mu butuufu n'engoye ezayambadde ku TV okunyuma omukazi azimuweereza abeera US omukazi azimuweereza abeera China omukazi azimuweereza abeera simanyi Dubai simanyi ali South Africa simanyi aliwa yonna gyagize negwe nomulaba nga anyumye nogamba bannange raba olulenzi kakati nowepikira omusajja oyo n'otomanya nti celebrity oyo bamulabiriranga mwana muto kubanga ba celebrities abasinga tebategeera ba celebrities abasinga mubalabira mu makubo kunyuma nga netamanyi nangatto gyayambadde ya sente mmeka oba kitegeera nenovayo notandika okomplaininga bakusiize mukenenya novayo notandika okomplaininga bakuzaddemu omwana tebamulabirira simanyi celebrity oyo simanyi nze omwana wange yaŋŋaana okumwogera mu bantu kakati oba otegeera waliwo ekikazi kiri Bungereza eyo leero bannange ebikazi biri e Bungereza balinga abagamba nti no buli mukazi ali desperate abeere e Bungereza wali balinga abagamba nti buli mukazi ali desperate agende Boston oba kitegeera balinga abagamba nti buli mukazi ali desperate agende mu Schengen oba mu Scandinavia n'osanga abakazi nga waliwo omukazi ali Bungereza yagulira omuyimbi n'amugulira pajero oba kitegeera naye nga abaana b'omuyimbi oyo bali e Uganda basomera mu masomero ga kisiru oba kitegeera naye ng'omulenzi celebrity kulwokuba muyimbi yamugulira pajero oba kitegeera n'amuteeka mu nnyumba ye omukazi yalina ennyumba gy'azimbye n'ateekamu omuvubuka kyokka ng'omuvubuka omukazi oluba okulinnya n'ava e Uganda ng'akyekola nga yeebaka ku Wakalyoki neyeebaka ku gundi neyeebaka kundi emmotoka eri gy'avuga nga gye beegomba oba kitegedde ayambala bulungi omukazi lwaba agenda e Uganda asinga kutwala bintu bya musajja oli kubanga celebrity abaana be balabika bubi ali Bungereza awo nzika nkubuulire n'osanga ng'abakyala bano abasinga okukola ebintu ebyo ebyekisiru eno gye babeera bafumbo naye ne bagamba nti baagala okufuna ku basajja abali e Uganda abalina emitayimbwa omanyi abantu abaavu nga beegula bakola emirimu egitalina kukolebwa omusajja ayinza n'okunuuna omukazi n'amukomba mu mabina ewapama n'akombakombayo nti nasobole okumumatiza omukazi ono bw'anaagenda ku kyeyo asobole okumulekera emmotoka eyo gy'avuga asobole okubeera nga naye amugulira engoye ennungi asobole okumujja mu kayumba kaasulamu oba kitegedde kati abantu abo abaavu bakola kazambi mungi kati bano abakazi bankuba byo bye baagala naye njagala mbakakasi immwe bakazi mmwe mujja kukaaba nnyo omusajja ogwepikira akola ku leediyo si gwe wekka amulaba omusajja oyo azannya katemba simanyi MC omusajja oyo omuyimbi simanyi muddusi mujja kusinika nnyo ebinyo mujja kukomba nnyo ebinyo gye munaakoma okugjamu empale zammwe ze ziri kiipu gye munaakoma okwanjuluza amagulu gammwe gye mujja okukoma okukaaba gye mujja okukoma okufuna endwadde kati n'otunuulira kino ekisiru ekiŋŋaŋŋaala musimanyi nagenda e Uganda okuwummulamu mu Desemba omukazi mufumbe Geneva okitegedde omusajja omulese waka alabirira baana igwe ogenze Uganda kwenda kyokka nova n'okomba ebinnyo obeera mu US
gwe omukazi obeera Bungereza, omukazi abeera e Japan, omukazi abeera e China, omukazi abeera mu Schengen. Nze ndowooza nti gy'okomye okubeera exposed n'obwongo gye bwali badde bukoma okubeera brainwashed. Bannyinaze celebrity bw'anaakwebaka togenda kufuuka celebrity, ensi tegenda kukumanya, wabula ogenda kukaba bukabi maziga, ogenda kufuna bufunyi galwadde. Mwagala kuswaza bano abantu bano. Kati ng'ono omukyala eyabadde ali mu kunneegayirira, nkwegayiridde mwogere abantu bamumanye ne results zange ziizo, nansindikira ne results ze nga baamukebedde ng'alina ekiwuka ekireeta mukenenya, naye ng'ate e Geneva mukazi mufumbo, siriimu yamufuna mu Desemba. Eddimiza ya bulijjo bwe mbagamba nga mugamba akasajja ko tekaagaliza, akasajja ko buli kaseera koogera ebibuuzo bya fitina. Kati enembwa yabadde eyagala kusiiga musajja wattu siriimu, ne Mukama Katonda labayo bwakireetera omusujja ne gukiruma nga mu buli ngeri kirina kusooka kubeera tested. Beera mwegendereza. Ba celebrities bano nabo bantu. Bwagenda e Masaka ali abamwegomba, n'agenda e Kalangala ali abamwegomba. Saagala olowooza nti nogwe oli wa kitalo nnyo nti celebrity bw'anaakwebakako agenda kukumaliramu amazzi ga golodi. Stupid. Ogenda kufuna endwadde, ogenda kuleeta maziga mu famire yo, ogenda kulwala, ogende ku dish ey'okulyanga amakerenda. Ate bano bo ba celebrities kankulule, they don't care. Naye gwe baliriramu omuntu akusiiza siriimu tasobola na kwegulira makerenda kumujjanjaba. Omuntu akusiiza siriimu tasobola kuwadde omutwalo kuba gwe omugulira ndaweya n'oziweereza, gwe omugulira engatto, gwe omugulira buli kintu kyonna, n'omuteerako n'obusente obumulabirira, n'omugulira n'emmotoka n'ennyumba gy'alimu gwe ogipangisa. N'otunuulira omukazi ng'alinga ekidoli n'akeera ku makya okunoonya ssente ze ng'oluba okuzifuna n'aziweereza omusajja. Omusajja akola ku TV e Uganda yamupangisiriza enju yamwambaza. Omusajja akola ku leediyo e Uganda yamwambaza n'amupangisiriza n'enju n'emmotoka yiye. Simanyi nfunye omuyimbi. Nze ennaku ezo waliwo eyakera ku makya n'ansiriwalirako wano. Kati nangamba Eddie okimanyi nti nno ekisajja kigundi munnange kyanfunisa olubuto kaakati munnange ebizibu biki. Omusajja kaakati ate mukwano gwange teyabuulira bba wange nti omwana oyo si wuwe, nti omusajja tagenze ku ddeeni etakizudde nti nno omwana si wuwe. Omusajja teyataddeyo simanyi fayiro ya divorce. Kyokka nga mutuufu Eddie yambadde mirembe gyange. Ne mubuuza wagenda okwebaka n'omusajja oli nga toyambadde kondomu, yakukwata bukwasi. Ate munnange nga bwobimanyi ne yogera ntamidde n'aŋaaŋaala. Ne mubuuza mu bannayuganda bonna abagenda Uganda okuwummulamu gwakyasoose, lwaki abalala bonna tebalugwamu? Anti kakati munne yali omugano gange yannamba tugendeko mu kiraabu ne tugenda mugulu. Kasita olaba mukyalawo ng'atandisa ebyekisiru ngenda mulonki ya gundi, simanyi omulongi ndi mu group, simanyi group balina group, simanyi Eddie ya group, simanyi group biki ebyo, simanyi musayi gwa gundi. Manya siriimu n'amaziga biyingidde mu famire yo. Abayimbi abo babbi, omuyimbi bwakukwatako ng'olinawo emitwalo 10 ogenda kusigaza 0. Omuyimbi bw'anaakukwatako ng'obadde ozimba ennyumba yo tejja kuggwa, sente ajja kuzirya. Omuyimbi bw'onooyingiza obulamu ku muyimbi abadde omulamu nga tolina eddagala lyomira, ogenda kugenda ku diishi yakumira makerenda. Kyentegeeza ogenda kufuna akalwadde, ogenda kulwala stress. Kano laba n'abaakuyambe nga tofunye siriimu. Nkubuulira amazima, abayimbi abo tebalina kirungi na kimu. Bw'oyagala omuyimbi tolina kirungi na kimu ky'ojja mufunamu. Omuyimbi oyo gw'olaba agenda e Masaka ajja kufunayo gwebakako, bw'anaagenda e Kalangala ajja kwebaka ku muntu. Saagala olowooza nti gwe wa kitalo nnyo. Kati gwe kikazi kyattu ekyasama ekiŋaaŋaala, okera ku makya n'okola, abamu mulya bubi, musula bubi, mulina zibbiru zimpitirivu nnyo, n'oweerekereza n'otosobola kulabirira baana bo, n'otosobola kulabirira bazadde bo, sente n'oziwa celebrity. Kyokka n'okera ku makya n'osiriwala nti no celebrity yansiize siriimu. Oba kikazi gwe si gwe okyasoose okusoma, si gwe okyasoose okubeera omulungi, nti celebrity oli akwegomba talaba balala, alaba abalala abakusinga n'obulungi. Ogenda kufuna bafunyi siriimu wo. Abakazi bangi nnyo bafudde
nga bali mu buzigo tebalina na ddagala ligula tebalina na ssente zigula ddagala erya siriimu nga siriimu bamujja kuba celebrities abakazi baliyo batoba n'obubuto obubuto bubengeddeko nga babo bafunyisa abayita be celebrities abaana b'abayimbi bali eyo mu buzigo balya bubi basula bubi bengedde balinga balwadde bakwashako naye nga ba celebrities be bataata baabwe bali mamotoka malungi beevuga naye nga amamotoka malungi ge bavuga g'abakazi nanyiiza nnyo omukazi ogenze kuwummula olese bbaawe emabega alabirira baana bw'ogenze Uganda kuleeta siriimu tobanyi bakozesa kondomu omuyimbi bw'ayingira mu famire yo omuyimbi bw'ayingira mu musaayi gwo abadde azimba ennyumba weekoma abadde agula puloti wezikoma kuba bali babbi bali balya ssente balinga obuuma obusakasooli oddira ekyuma ekisakasooli n'oteekamu empeke z'akasooli nnyingi ojjamu obuwunga bwa lubatu be bayimbi kyokka ate nga tolina kyojja mufunamu ne bw'anaakwebakako tojja kufuuka celebrity ne bw'anaakwebakako ensi tejja kukumanya ate era bwakwebakako amazzi gaakumaliramu tegali si golodi wabula gagenda kukuleetera birwadde mwe bankuba byeyo mujja okufa ebintu by'ekisiru naye njagala mukimanye nti waliwo bankuba byeyo abatafaayo tuyina bankuba byeyo nga bo mirimu gyabwe babadde bakunguudo nga nabo siriimu ya rabbi alamiina nga siriimu bo bamutwalanga musujja era be babolaba bali abatenga ebinnyo nagamba siriimu nno kikyali kizibu siriimu nno siriimu gwafuuka musujja nga tannagenda mu mubiri gwo mbasaba ekintu kimu mubeere beegendereza bw'oba ogenda okwebaka n'omusajja genda ne kondomu kizibu okutegeera nti gundi alina siriimu oba tayina anyway kiri nnyo nti omukazi ono yafuna siriimu naye ate kirungi nnyo nti teyamusiiga musajja ba celebrities mwebale nnyo bataata mwebale nnyo bamaama mututtidde eggwanga mututtidde abaana abato abantu babonaabona olwammwe mubasize endwadde abantu bafudde olwammwe abakazi bali obengedde embuto olwammwe obwana bwammwe temubulabirira buli obwalwalwa kwashakko olwammwe ng'ate emmotoka ze muvuga abakazi mwe babeegombera z'abakazi abakazi bwe babambaza musula mu nnyumba z'abakazi temumanyi kaadi za mmotoka ze muvuga kaadi ziri luddawa naye kyekyo Mukama Katonda emitima gyegyo gye yabawa gye yakoma okukuwa erinnya gye yakoma n'okuwa omutima ogw'ekitemu celebrity weebuuzeemu abantu bameka bwe wakasiiga siriimu